All right, Vast Range 256, ladies and gentlemen, Kwoli, latest entertainment news on the go. Simple MC Gemanya. Olunaku lwa leero nnyongedde okukakasa nti yes, Uganda y'ensi esinga okubaamu abantu ab'emitima emibi. Mbuuza lwaki? Bassebo ne bannyabo, after having a very successful, lavish and nice, most talked about Kwanjula event yesterday, Levixone ne Desire Luzinda bakedde mumbi. Mu bufunze ebya Levixone si birungi kw'ossa n'ebya Desire Luzinda si birungi. Omukolo gwabwe indeed it was very nice, gwanyumye era gwabadde mulungi nnyo well organized. So many artists represented nga bakiikirira bakyali babe Desire muyimbi ne Levixone muyimbi. Of course omukolo gwabadde gulina okubeera nga guli dominated by artists. Now omukolo gwabadde mulungi nnyo era banyumye. Desire Luzinda alongside the child, the daughter, they were so smart and looking nice. Everything went on well, not until webukeredde ku makya bassebo ne bannyabo ba ex ba babiri, I mean ex wa Desire Luzinda ne ex wa Levixone bakedde ku makya kukuba mmeeza. Bana Uganda temwagaliza. Now, for so long, I know very many Ugandans have been asking, ani azaala omwana Desire Luzinda gwalina? Ekyo ekyana ekiwala ekijuujulu ekirungi ekiri so pretty. Ani, who is the father to that girl? So many of you I know ask yourself that question, including myself. Era nkimanyi kyoyo tekivangayo kujja mawulire kutandika buuza ani taata woono omwana. Not until enkya ya leero gwe ssebo bannya bandaba omwami munnamagye ate nga yaliko muninkini wa Desire Luzinda way back, ndowooza ebiseera ebyo omwana ono we yazaalibwa, amanyikibwa nga Juma Seiko, avuddeyo mbu n'agamba nti oyo omwana wange, era Juma Seiko agambye mbu ayagala kugenda ku DNA test. Desire Luzinda tavangayo in public n'ayogera about the father of the kid. Juma Seiko munnamagye era beyagalako ne Desire Luzinda way back mwabali bali mawulire then ebyo ebiseera bya Kamunye, the Haina, blah blah blah, red pepper, amawulire gatambula nnyo era they were always seen together in different places. Desire Luzinda ono era yadetingako ne ku mukulu amanyikibwa nga Lwasa. Era nabyo ebifaananyi bitandise okutraininga. Yensonga lwaki kugambe bannayuganda muyina omutima omubi ogutaagaliza. After your friends having a very, very lavish, nice event yesterday, I don't see why Ugandans had to go on social media and start posting pictures of Desire's ex. Ebifaananyi ebisinga trending ku social media right now bye bifaananyi bya Desire Luzinda way back nga akyadetinga omukulu Lwasa ku mukutu ogwa X. I don't know lwaki, simanyi lwaki bantu mwe temwagaliza. So omwami amanyikibwa nga Juma Seiko avuddeyo mbu according to tabloids writing agamba nti oyo omwana owe. Naye remember Juma Seiko abadde tavangayoko publicly n'ayogera ekintu kino. We are asking ourselves, why did Juma Seiko have to come out now? Why? Ekyo nange nkyebuuza nga gwe oba okyebuuza. Kati gwandaba ali waneeno oba okyalowooza oba mubadde mukyalowooza nti Juma Seiko yekka yavuddeyo oba yeyawulidde obubi ku mukolo gw'abaana guno bano ababiri ogwanyumye nga bali so smart. Bane nalabye mu butuufu nga nange nayagadde okugenda okukyala naye ne gye nkyala ninayo gwe nninza okyalira sirina. Nga tukyali ku Juma Seiko,
ate ye muninkini wa Levixone. By the way, I also didn't know Levixone ayina abaana bali bana basatu 3 kids. Mukyaala we ow'abaana naye akedde ku makya kutukubira mulanga. Ne baana mmwe muli babi nnyo. According to the tabloids I've read, very many bingi nnyo bannamawulire batandise owandiika ku nsonga eno. Omukyala oyo gw'olengera mu kifaananyi n'abaana abo ababiri kussa n'omwana ow'obuwala omulala, twebuuza all along lwaki ekifaananyi kino kibadde tekitrendinga ku mikutu. Why now? Lwaki ekifaananyi kino ekya mukazi X ono X wa Levixone kitrendinga now after them having a very nice mukolo? Kyenagaye bannayuganda muyina enkwe, bannayuganda mweyisa, bannayuganda temwagaliza, bannayuganda mwagala byonoonese. Kati nnyabo tukubuuza bubuuza lwaki? According to a certain tabloid bagamba nti omukyalo ono mwennyamivu, mbu Levixone had to leave her mu kazigo e Makindye n'asalawo ogenda n'Omumerika Desire Luzinda basically ng'anoonyaamu bipapula. Banna bino si bigambo, sakala muntuuze mu kigambo, bino si bigambo byange. Bannamawulire bagakeezeza. Nze mbadde simanyi ne Levixone yalina abaana basatu. Tino omukyala mbadde simumanyi mu face. Naye abaana bakataddeyo akafaananyi bagambe Levixone yaleka omukyala mu kazigo e Makindye n'agenda wuyo liiru mpaka US gye yasangira ekyana kiwala ekijuujulu ki Desire Luzinda n'agamba Matonda banga ngenda kwagala mpaka ebyenda we bikwetokota. Babadde bakumba jjo nina akayimba nina akayimba obweddako ennyimba tinafunye omulungi ayamuyini mundeke kanyumirwe. Kayimba kayimbibwa Uncle Ronnie. Mugende ku YouTube mukalabeko. I'm told bagenda kaddamu remix ne B2C. Yes, I am told so. Tukalinze basabo ne bannyabo mulekeraawo emitima emibi. Juma Seiko lailo like an envelope gwe X wa Levixone lailo like an envelope. Wobo ino omusajja nga yegwe atandise oteka ebifaananyi bino. That is if it is true. Omusajja yagenda Desire Luzinda yamutwala ate mundaba by the look of things alabika tali ready muta kuba munyweze zat. And of course mwena ba social media in-laws abogera bla bla nti Levixone yawasiza jjajjawe. Mwabamanyi omwana yeyagala banne bantu mwe lwaki temwagalizaako for once. Lwaki temwagalizaako omukolo gwabadde si mubi. Yes, I must say it was a very well organized event. Ba celebrities banyi mukolo gulinga gwabaddeko ba celebrity ndowooza ku kyalo kwe babadde abantu babadde balinga nga bali mu kigunda, abayimbi babalabidde bwerere. I'm told artists were fighting to perform. Buli omu nga yagala kuyimba. Nalabyeko Dax Vibe, nalabyeko Mickey Y, nalabyeko A-Pass, Spicy Dana, Lydia Jasmine. Naye kati njagala kubuuza ani yawadde full figure akazindaalo okugenda manem bakimono n'emikolo tebankuba ekimwa. But all in all the event was nice. Naye mwabatansoleta ebininkini Juma Seiko wobanga yegwa atanso film ya mawulire ganeno. Is this the time like really you have to come out and tell the world nti omwana wa Desire mwanao? Like seriously, if you're a responsible dad nga wali oyagala omwana kye kiseera ky'olina okujja mu mawulire. Nze mbisanze mu mawulire nengamba nina okujja ndubawo. Verse 256 kutubeera latest entertainment news on the go. Ky'olina okola kiri kimu subscribinga. After subscribing akada ako kakoneko, such that whenever we come live we upload the video, you're always notified into tutaddeyo video notasubwa mawulire. Latest news on the go. So
Gego gwe mbadde nzobbawa tambuza video tukwatagana ate later on bampita simple. Verse Strange 256. Bye bye.